Gideon Nabasa emyaka 61 mu kampuni ya FreeSafe nga abadde akumasaka waisi akwadde mu kirikizo lwaliro abapoliisi abadde balabuna ono bamwekengedde balabe nga alina kyasibye mu kaveera ng'akiri ku pikipiki ng'akikukusa nabo kwe kumuyimiriza abannyonnyola gy'akitwala wabula n'asusse ku balima nga bw'atwala embuzi ye ekintu ekibonyisizira bano bagenze okukebera embuzi nga mulamu gwa muntu gw'atwala. Katore wa security gwatwara ebyo tamanyi mu ngero ki you got him salary where si muntu mamba njabo rekerawo is a human being. Oh my god. Ono yakwadde n'atwala ku poliisi y'e Kawempe okumusuya akajojijoji w'ebibuuzo n'abasa atutte poliisi mu maka ge yattidde omuntu ono nga basanze ne munne gw'akuuma naye era naye akwatiddwa okwanguyako mu kunoonyereza. Eno basangiddwa emmundu ng'eteebereza okuba gye bakozesa okutta munne saako n'omufaliso n'eppira ebisangiddwa mu kitaba ky'omusaayi nga kigayibwa nabyo babikozesezza. Ono alambuza poliisi oluusi mwe yanaliza omulambo nga namu basanzemu omusaayi kw'ossa n'engoye z'omugenzi. Abatuuze bagamba nti obuzibu bandi banga bavudde ku ngabana ngeno yabaviddeko okutabuka obuwooti ng'asiba mu kakutiya so kyannaku nnyo amakya g'olunaku lwaleero ekikudde ku kitundu kyaffe oluvannyuma lw'okusanga omutuuze munnaffe nga munne ate owa security company yamukubye essasi n'amusiba mu kadeeya n'amuzingazinga n'amutereka n'amuteeka ku bodaboda n'amutwala kyokka n'ekyennaku yasoose n'amutwala mu kadiba wali eri n'amunaazaako n'alyoka agamba nti kakole ki kamutwale. Babadde bamwogerako wano nti mutamiivu nga ne mabaala agenda ne muntu n'agikookinga naye kati mu nteesaganya y'abantu abangi abeeramu obutakkaanya. Olala ayagala ayiseewo mangu omulala tayagala naye ng'abalala babiri bakola baagala. abasuula buno kigambye okuba babaddemu abantu 3 bonna ba security company eyo. Omu akuuma Nansana gwe tusanzeewo kati nga ye yeebase kubanga bwe yasanze omusaayi mu nnyumba n'atandika okugusiimuula mu nnyumba naye n'akubira mukama we nti nkomyewo waka ne nsanzemu omusaayi naye oli simulaba. Kati mukama we bwe yakubye essimu ye poliisi yagikutte essimu y'oyo abadde akuuma wano mu kyalo kyaffe. Bwe yagikutte poliisi nemugamba jangu ku poliisi ono twamukutte. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapuleni Luke Wesigire ategeeza nti okuyinza kukyagenda mu maaso ku nsonga eno. Ku ssaawa nga 10 ez'okumakya abasirikale baffe kuva ku poliisi y'e Kawempe badde bakola patulo ez'emmotoka baagudde ku mwami Gideon Nabasa ng'ono asikaali ava mu kitongole kya FreeSafe ng'ali ku pikipiki namba UFG 635P. Ono yabadde alina kye yeetisse emabega kyaleetedde abasirikale omuyimiriza okumubuuza akanatano ku biki bye yeetisse era n'abategeeza nga bwe yeetisse ennyama y'embuzi. Olwabadde okugyekebejja twakizudde nti mugwabadde mulambo gwa muntu era ogwo gwe twasinzidde okuba nti tumugombamu obwala n'akwatibwa. Lugendo Crispo ne Nalukenge Sophie bakusakidde egguli lino.